Nanga bakusiibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana wo muki? Ozadde omwana muwala ate omwana wo mulamu. Ddayo mulaga okole ki? Ddayo onoonya omwana wo. Siwonanga. Ekyaki? Ekyomusulo. Ogwali omusulo. Tukyagenda ddala mu maaso kulisayo nnyo ate mukumulamu okonyonga ddala okwebaza nti olwanyo we baidala okutulaba Delta TV tukole munange nno kuuli. Tukyagenda mu maaso ne Senkulu muze mweyitira Senkulu Mandwa omukulu tekangako Kasiko Mutaasa kuba abantu bye bamanyi eryo liri brand nene omukulu Kasiko Mutaasa kisayinzega yazeeno atabadde ku TV munange ffe twatandise dda nga twagala okwongera okubasomesa ebintu bineeno mumulaba ng'ayogera kino na kiri naye abaffe mulimu ebyo bye muyinza okubanga mwatya okumubuuza ng'ate nze mwakoze eki mwabimbuuzizza awo tumulidde nno tubadde ng'alambulula ekintu ky'okkebera engeri abantu gye babakeberamu n'ebiringa ebyo ebintu byawukanye nnyo ebintu ebyakaakati n'ebyedda bantu bakyali batono nnyo abakyali ku bintu byedda era nga bwakoze eki nga bwannyonnyodde tubadde tuli ku myoyo gino jjajja ze n'akola kya nasileyinga abalala basileyinga kubanga yali ekyo awo wennyini wenzijukira nti lumu nali ndi mukwogerako n'abantu abamu ng'omuntu omu agamba nti nze bwenfanga omuntu omu ng'agamba nti nze abaana bange saagala basikire bassenga abwe ne mubuuza lwaki nanga gwe kimanyi kino bassenga baba abaana buli muntu alina akazeeke omwana ajja gwe nasikire ssenga we omwana afuukire eddala ekyo ssenga kye yakola ki kye yali so bwe tubadde twogera nenzijukira neŋŋamba ekitegeeza ebintu bino bikola ki bigoberera ku kukebera omuntu ogenze n'agamba Nassali njagala kujjako eyo wa mukyala n'abasumba n'omwami we naye nawulira bagamba kino okukebera kwa ssente nnyingi ate n'okwezulwa kwa ssente nnyingi ate ng'omulala amaze okubuuza wakati w'okukebera n'okwezuula kakati ey'ensonga kangittanye okusookera ddala Senkulu Kasiko Mutaasa neetongodde nga Senkulu Kasiko Mutaasa mukyala wange naye yeetongodde n'emirimu gye nga ki nga yesobola mwogerera nga basimanyi nkola ye gy'akola sibangako mulwadde we era tukwatagana naye nga mukyala naki na mwami naye ku ludda olwange nga Senkulu Kasiko Mutaasa nkeberera ssente emitwalo 15 kitegeera era lwaki natuuka ku mitwalo 15 sitole ejja bweti nali nkeberera emitwalo egyo ye nno nasookera ku 15 abalala basookera na ku 2 nasookera ku 15 n'ekikumi nakikebererako awo nga bakanta nenzira ku 15 okuva bajjajja okuntu okutandika okukola ekikumi nakikeberako ab'ekika kyange nabakeberanga 10 naye we byavaawo ne tudda ku 15 bwe tutya ensi bwegenda kikyuka buli kimu kibyabeeyi buli kimu kikyuka ate jjajja gwamugamba nti kakati munnaye jjajja embeera eriwo ebintu byalinya bbeeyi ekijjolo bonaakisaba kya ssente lubaale omumukuuma si wa layisi wa bbeeyi omumukuuma kati ate gwe okumwagala omusange nga mutesitese bulungi omunyumirwa akukolera ekiriyo kitegeeza oteeka okumpa ssente kakati ne tututabeera ku mitwalo 5 emitwalo 5 egyo abantu ne baba bangi nga sisobola bakebera kubuulira ekyamazima nze ekyanteesa ku mitwalo 15 okukendeeza ku muwendo gwaki gw'abantu bajja bangi ne bajjula wano Lubaale n'akumenya nze natukako ku extent nga ndagula okuva ku maca emisana olw'eggulo n'ekiro nga seebaka oyagala olwano bamalewo naye nga tebakola ki tebaggwaawo bajjajja bonga ekiro kwe bali basobola okulaba bakolanga paka n'ekiro paka saa 6 nga kumwesaawo kati dokita wange yashinzijako wanatuuka ekiseera nga sirya bulungi sirira mu budde Lubaale ali ku mutwe kati nga Lubaale agenda okunvaako nekino tisinga luvannyuma nti nga niwe mba ntambula mpulira ekintu ekimpuggula kwegamba nga sifuna obudde kuwummula biki nagenda dokita yange naŋŋamba okola nnyo weewa obudde owummule era ebyokulamula nemba nga nabikoowa kakati neŋŋamba aba abantu mbakoze ntya neŋŋamba oba katwongereko ku ssente kuba nina abaana be nnatendeka naye ne bwebagamba mugendeyo abaana be nnatendeka bakoleki babakoleko bagamba twagala gwe kati nange neŋŋamba abaana mwe mulagulira emitwalo 2 mbabasindikire nga tulabe omuntu wanaava ku 2 ajja kunza ow'e10 abantu nga bajja ne bajjula ne twongera okuzza ku mitwalo 10 n'etaano era munange ojjaga n'olw'omukaaga osanga bajjudde okebera lwa mukaaga lwokka
lwa mukaaga lukalu enkebera newummuzaamu olwemyakwenda ziba zagaba ddagala ziba za birala. Okay. Kasibe tumutegedde bulungi nnyo engeri sente zino wezijja nga zirinya. Yes, kati omukyala ye tujja kumufuna. Naye ate era wabaayo ajja n'agamba jjajja munnange nze 15 sikola ki sizirina naye nsaba nnyambe nina obuzibu ntambudde abasawo bikoze eki bigaanye n'omugamba jangu eriyo ne betukeberera obwereere. Muli mu mutima gwo enjogera omanyi n'abo abalwadde abajja gye tuli mulimu lubaale be yaluma kati ate bwamala okubaluma ne babula ssente ate ne babula n'empisa n'ebigambo ebirungi ebyogera obulungi. Imagine tulina ne betusamiriza obwereere okuva lwe yatandika paka lwe yakoma n'omuvubuka gwe ngenda okutikira mwaka oguwedde ogwo mwaka ogujja nze namugulidde n'ettaka wagenda ozimba essabuli ne bw'oyagala nkutuusaawo. Mutikira n'okutikira abantu. Yes, tutikira omuntu amaze okutendekebwa mu lubaale n'akuguka ne tukuwa ne certificate yo. Kati omuvubuka oyo nze namukuza kuba yajja muto taata we nga nakamufuna bwe nti taata ye mulwadde muyi n'afa omuvubuka nze mukuzizza omuvubuka nemusamiza nemutendeka nze nnaguze ettaka ekyapa kya bukadde 5 nemuwa ssente obukadde 2 azimbyeko ekikomera azimbyeko essabuli era ngenda kumutaamuteekewo mpisa naye lyabajja gye tuli nga tebalina mpisa enjogera tebalina kawoowo kakati gw'otansamiza nange mba nayita mu process ffenaffe tetwatulawa twafuna lubaale wa kumukeeka twateekamu ssente twateekamu ebiseera empewo zino okuzikuuma nga ziri valued otuuke mu kifo nga kino nga kiyonjo bwekiti ziba ssente ziba ssente wano olunaku nspendinga ssente empitirivu nnyo abavubuka abo abayonjawo okubaliisa okubalabirira obawo omusaala naye nga mbawa ku lwaki ku lwabo abajjawo okukolerawo kuba gano si maka gange nti wensula wembeera one office wenkolera wane Kampala kati ate bw'otuuka eri ku lusozi gye bayita olwa Mutukuvu Mukasa ku kizinga Jagusi wali trillions and trillions of money. Ejaguzi genda ku peji yange ojja kulaba amasabo geeyo gatalazo masabo gatalazo ebintu tubimodifyinze kuba kati abasamize wali modern toyi za mulembe biki generator eriwo bweti light ziba zikuba buli muti sibino byakizikiza byatwekisize tukisaki fe bajjajjaffe gye twakoma okubakisa ne tubifuula ebyekizikiza ebyemmanju abantu gye bakoma obikoleramu ebikyamu kakati fe waffe tukola light weri kamera ne baba munamawuliro bo kwata kigwe kwata kuba teri kituswaza mu bujjajjaffe nga tukola ensonga za omanyi ekyaze emabega abasamize ebyabwe kubifuula bya mukitanda ne tuwane bano gapa ababiyestan badda wali okusaba ne bateekayo kamera waliwo omusajja yamanyiridde jjo nangamba gwerekera okuteeka abantu mu kamera kubanga abantu bajja kuvunaana goze wange nga tumanyi nti waliwo kamera oba tewalabye kamera nti era kamera gy'olaba n'ojja lwaki obozze ye mbuuza mu misigiti nga zibeerayo mu kyaki nga zibeerayo akatengo mukawulira naye kamera tujja zikozesa kuba zituyamba okutuusa message ku bantu baffe n'obazukkusa. Nange kasubire bino ebintu obinyonnyoka bulungi gende w'omuntu nga mu butuufu omutegeera bulungi otuuke mu kifo kati n'abo be bafera abamu bali ku TikTok omuntu owulira bw'amaloboozi talaga kifaananyi kye peji yo okuva woginoonya paka yeekoma tekuliko kifaananyi kye tekuliko kiraga nti ono gwendi okwogera naye n'omuweereza ssente tolabanga abantu abamu mu bulwadde emitwe gyammwe gyemirwadde wa omuntu ssente bw'omanyi nti ye gundi era ne bw'aba takukoledde oddeyo ogambe munnange tonkoledde kyange kyennakola ki kyennakusasulira bayidawe n'abalwadde mbategeeza omuntu bw'aba akuliddeko ssente zo oli waddembe okugenda ku poliisi omusawo w'ekinnansi naye bamuvunaana n'ovunaana nti gundi olunaku gundi namuwa obukadde bwange bwe buti nga nsuubiza kino na kino nekikola ki nekigaana singanga mu kukola omulimu ogwo waliwo endagaano wakati wo naki n'omusawo oyo kuba waliwo ebintu ebisukka ne biyingira mu bukadde 5 bukadde 10 bukadde sente we zibe nnyingi abantu bano bakolenga endagaano n'abantu baneeno n'abasawo yes omulimu ogugaana amuddize sente ze ekyokubiri senkulu obusawo buno tugambe nti nno tewaliyo kintu kiyinza kulema oba nabo tubutwala olaba abagenda mu kyaki we balemererwa faaza n'afa naye nga naye teyandyagadde kola ki kufa n'alwala abagenda mu misigiti
neno mu busawo bibeerayo waliwo amaanyi gano gayambako buyambi mutonzi naye waliwo omutonzi byasalawo nga ye supreme bwasazeewo bwe kirina okuba ekyo kyembadde nnoonya lwaki abantu njagala mukyejjemu nti okuba nti okugenda ew'omusawo kyogenderedde kiteekeddwa yenno babuuza ekibuuzo kino nababuuzaako lumu lwaki gojja ew'omusawo olunaku lumu n'oyagala buli kimu kibeere nga kiwedde naye ng'ate mu kyaki obaddeyo emyaka 10 tokubirangako paasitawo oba faazawo nti munnange bukyansaba lwaki kino tekiggwanga mu musigiti obaddeyo ne sigidi eva wano paka eno naye nga tokubirangako sheeka nti sheeka lwaki nakati sinnabafuna nfumbirwa ng'ate alamu musabe lulimi kirwanampuliramu ekireeta ekyo abantu bamanyi nti ffe tuli next to God kyova olaba buli lwebajja waffe basoobera birungi byerere era bwe bafunako embeera nti ekintu ekitambudde bulungi baliyakitinga nnyo omusajja oyo ate kyenalaba nze kankubuulire nze mmaze mu busabu nebbanga ddene nasamira ndi wa myaka 16 nentandika okukola nga ndi wa myaka 18 mbadde ne experience nakolerako obwereere ab'obwereere mbamanye neeyisa yaabwe twakolako ffe nga buli ajja oboze twagala kola linnya ne tukola ku bantu abantu ne bagaggawala abantu ne bafuna ebintu abantu ne bakola ki naye abantu tebajjukira si byebiri ebyedda bye bawoza mbu wasibanga kyayi n'oddayo otwale embuzi biki weebaze abaleero nedda kyova olaba twawukana kimafiya mpeezange genda twawukane oba oneebaza oba toneebaza gwakola ki gwamanyi omuntu asamidde bamugaana okola emirimu emirala abamu okuleka nze neekolera buli mulimu gwonna naye eri asamira nga jjajjaawe tamukiriza kola mulimu mulala kale nange enkola emirimu emirala naye sobola gituulamu nze nali ndowooza nti njakola ekiduuka kyange nkituulemuuko olunaku lugwe byannema era oteekamu bantu bebakola ki bebakola kakati mmwe ffe twafuuka baweereza bammwe fwaza alya mu kyaki sheeka alya mu musigiti paasita alya mu kyaki ye n'omusamize mumuleka alye mu ssabuli kakati awo mutegeddewo bulungi naye era kituzaayo mulekere awo okulowooza nti nno mu kyaki kikulemeredde ogenda kujja eno kikole mu budde gwe bwokola ki muleke bajjajja babakolere mu budde bwabwe ate mukole n'okukkiriza bo baagala nnyo okukkiriza nze kyemmanyi jjajja tafa ku ssente nze nina bwe nsesa abaana bange abo abantu bajja n'ebizibu byabwe ku lusozi eyo kuba bangi basoba mu 5 naye mbagamba mumulaba oyo azze kulambuula ng'amalala mangi olw'okuba mugaga alina ssente kwegamba ng'obukaka mu myoyo bukoze ki bumulemye n'olaba yazze nga kumpi abulako tulako peesa aliteeke wali awali jjajja naye ng'alina okukkiriza okujjudde n'obagamba oyo kyayagala agenda kifuna naye nga tatudde na ssente kati mu bifo ebyo bwe munsanga eri ku lusozi gwe jangu nga bw'oli ojja kusaba waliwo ennaku zetuteekawo nga 27 ng'okuva nga 26 27 ennaku 5 ogw'e11 wabaawo ennaku 5 oba oli munaku oba olina oba tolina mujja ne mufuna ebyogo bya bwerere ne musaba mu bajjajjaffe enkola ey'eddanga bwe yaliwo gwe saba buli kizibu kyo ky'olina tambula ogende jjajja bw'akwanukula odde weebaze bw'ogaana okwebaza akwebanjize naye kati wodiiringa nange kasiko nga nagenze nensuna emiti gyange egundi nenjijja egindi nenteeka wali ozze wano ŋŋambe njagala kunzijanjaba kino mukwano oteeka okumpa ssente bamubusibe simanye na program obona ogiraba olina okuleeta ssente kozina otadde mu ssente obudde kati nze bwe nsimbula wano kugenda ku kizinga ngenda n'abantu abagenda obbakolako nga 30 nina obbatambuza abantu abo bwe bakomawo ewaka waabwe olina obbafalisitatinga ogenda zijjawa kyova olaba ebifo ebyobuwangwa bingi bikonye bati okwogera nti ebifo bino biyimirizaawo naffe twetaaga ki ssente mulaba nze mujje gyendi nze sijja bajjako ssente ate wootuuka eyo okyusa olulimi omuntu muwulire ekituufu nti nze ewange ojja naki nze omanyi lwaki abantu banjagala teri musawo asinga buganzi mu Uganda wano nganzi mbabuulira amazima naye mutyamo tyaki nze nnasamira kuba bulungi kituufu
Kasirete munnange obitegeera bulungi tuzze omunyungukemu bw'obanga tobitegeera bulungi. Naye ng'ekyenjawulo kye nnina nti omuntu mukwatanga bw'abazze. Ekyokubiri ebintu byaffe si bye byebbeeyi. Ogenda mu ddwaliro ne bakugamba consultation emitwalo 10 ate okukebera mitwalo 10 ate simanyi bw'ovaayo okulaba dokita sente bwe ziti byo nga temubyogera. Lwaki ffe musa professional yaffe nga naffe okusamira tutwala ebbanga ddene nga tusamira? Emisambo gyekuumira n'otaba mwezi. Emisambo giriko obukwakuliza obumanyi. Okugyekuumira n'otagisobya guyita muzannyo. Olwo omuvubuka yaŋŋamba nti bajjajja bamugjayo okukwebaka n'abakazi 10 years. Bwe kiri yenna anaatuuza obuyinza obubukaliza obulungi akatundu akayitamu. Era bw'olaba bano mbu yakutte omukazi yeebase mukazi ku ssabu abo banoonya ssente teri myoyo egikukkiriza ebyo oba si ekyo nga yasamira yasembeza mizimu gya bwenzi nga teyasamize n'asembeza emyoyo emirungi. Tukyagenda ddala mu maaso okukebera tukutegedde bulungi oyinza okwogerako okukwezuula katonotono. Nze nga bwe nkitegeera nze nga ku lwange tisalongo process omuntu okwezuula ayita mu kukeberebwa n'ayita mu kubirooto n'ayita mu kukola emikolo egy'enjawulo ne yeezuula naye buli omu ataminga ekintu okusinziira bwe yakitegeera ne bwe yakisoma. Abantu abatali wano eno be bafunye nnyo obuzibu obw'okugamba nti bannayinza nakulira omusawo gundi namusindikira ssente ekintu nekigaana ekintu nga bw'obimanyi. Abantu bano eno mulowooza ebintu bino balina bikwata batya? Nti ndi eri njagala bankola ekintu kyange ABCD naye akati balina osooka okola research. Bw'oba tonaaba kusindika muntu ssente Uganda sooka okole research ku bantu abaweranga 10 abakugamba nti ekyo ekintu akisobola. Nga nze nakola erinnya ku mutango era woba oyagadde bajulira ku ekyo okutukuza lubaala asobole okubanga awuliziganya naawe akulungamya ekyokukola ekituufu ekyo ndi kafulu. Kakati omuntu oyo noonya omuntu kafulumu ekyo ekintu ofuneyo banna abakuwa ate tokoma naago ddayo okuba amavi weebuze mwoyo akutuddemu. Mwoyo akutuddemu akulungamye akugambe kituufu genda omwami oyo. Kati bw'ogendayo naawe gendayo n'omutima gwo gwonna kuba bw'ogenda ng'otagala ate omugenzeyo ate ozira onyumizaako oli oli akugambye bino mwoyo waafudde. Moyo tebikola ebintu bino bikolera ku brief kukkiriza akukolako ng'omukkiririzaamu naawe nga wekkiririzaamu era oba tomukkiririzaamu totewanagenda ku musawo yenna ojja kumuyita omufere naye nga gwosoose okwefera kuba ne bw'anaakuwa eddagala nti nokola bwoti tojja kubikkiriza bikola nga bwakoze eki bwakugambye naye oba oli buwala bweyo ajja kugamba munnange enkozi emikolo omanyi obwamu oyo tuba tukolera abaana abali ewala tubateekateeka eri nabo balina bye bakola n'omugamba fukamira oyanjula ensonga zino nga bwe wazimpadde naawe osabe Katonda n'emyoyo gy'emirungi gitukwatireko. Kati ye waaba takikoze ekyo nga gwe n'okikoze amaanyi gano gagenda ne gabawunsinga nga tegalinawe gagenda. Kasibenti ate n'ekyo akinyonyodde bulungi kuzuula kebera bye babibuuziza bufere tuwogeddeko briefly. Omulala yagenda n'agamba nti omwami oyo naye yafuna bubaka okufuna omukyalo oyo ennaku zino abantu bali mu kufuna bubaka nga bumulaga nti oyo omulungamya nti oyo bw'olina okubeera naye simanyi biki tebirimu bubaka tebirimu bajjajja wadde n'akamu wabula nze namulaba nandabikira bulungi. Kale kansibenti ate n'ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kwegamba kola topic yali kuffe. Baali sindikira nga sibamanyi nako. Abala emunzise nga sirina asa. Kaakati ne mbitereka wano ne muŋŋamba nti nja kukola ki? Nja kumubuuza. Ekirala kino kyange. Obuwangwa n'ennono tulina ebifo bingi nnyo. Abantu gye bagenda simanyi ku nsozi gindi tulina ettanda wano eno waliwo ekifo bakiyita ewabamu eyana wano Katereke ababeereyo munaasonyiwa naye nja kubyogera Katereke awo then waliwo ekifo ekirala bakiyita Jomba Nsimadaala okiwulira n'ebirala byekitanda bakumanya bati abasinga bagezeko mu ebyo ebifo nebambuulira nange oba oli awo nentuukayo ddala ndabe abantu be bangamba ddala byebino bituufu. Kiki ekiri mu bantu ababeera mu bifo ebyo okuba nti bakalubo nnyo eri abantu ababeera bazze okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu bifo ebyo?
Ekisookera ddala ebifo ebimu bibeeramu abantu nga si bateeketeeke nga gye emyoyo we gyamusuulawo omanyi baaba obutonzi abasinga obungi tebamanyi nti n'obutonzi ofuna ate kafulu n'akuteekateeka ngeri gy'okwatamu obutonzi obwo n'okwatamu obuvunaanyizibwa obwo kubanga emyoyo gy'obutonzi gikubba era kyova olaba njagala okukola research ku kino abantu bonna abali mu butonzi balina obuzibu bwa mirundi ena bafuna ekikolimo okuva mu neeyisa yaabwe embi bw'aba n'omukazi tasobola kumala naye ebbanga era abasinga obungi mu nsozi tebalina bakyala okitegeera abamu tebalina n'abaana abamu baavu bazibu okitegeera ate bo ne bakitwala nti bwe kirina okubeera naye kubanga tukoze buweereza obwo mu butuufu nga bw'olina kukola ki bukola kuba nze nasamira lusozi olwajjajjaffe mu kaseera bw'olutuuka ku lusozi lunene nnyo naye nze engeri gye nakwatamu olusozi luliko amateeka agalufuga akkiriza nti atuusa anaaba ekyogo kye yeetukuzza ayingidde buli omu avaayo nga mumativu kati jjajja naye bw'oweereza abantu bo obulungi naawe akukusanyusa ng'omuntu naye abantu abo gye bakoma okujja nga babayise ne bajja kuba mu nsozi tegendayo muntu kwetwala bubaka bwe bukola ki bwe bubaleetayo kakati bazze omwoyo gwe gubayise ate gwe n'omukunyaakunya n'omuzza muno n'omukola bwoti bintu ebyo bireeta okulaba nga emyoyo ginyigira gwe gwalyawo kati negitandika okugoyagoya n'okuba mu mbeera embi era kyova olaba ensozi nnyingi abazirimu tebeeyagaza bwoba obatuuse tebeeyagaza era nange nembeerawo nga neewuunya tebeeyagaza naye ng'ekivaako ki bagenda mu bifo nga si bateeketeeke kubibeeramu so tubakubiriza okuba nga mugenda mu bifo nga muli bateeketeeke abantu bano babalinamu essuubi babatuuke mu butuufu essuubi lyeyongere so si kutuuka mu bifo ebyo ate ne bennyamira ate naffe tuteekateeka ebifo ebyo kati okugeza tulina ekifo kyetwatandika okuteekateeka nannyini kyo yatusaba ne tutandika omuteekateeka era kati ndowooza abagenda mu kifo ekyo tetujja kyogera wano kati naye nga gye bujja mujja kitegeera naawe oli eyo jjajja w'abaana nga tumanyi kyokola mu lusozi okwata otya emyoyo ne gisiima naawe n'oba n'essanyu naye bazzukulu abazze nabo ne bagenda nga baki basanyufu tutendeka jangu tukuteeketeeke tukuwangayo nnaku nga 3 mu mwezi n'ojja ku lusozi n'olaba bye tukola ate nga bwe tukuteekateeka n'oddayo n'okolera abantu ebituufu okusingira ddala ensozi zirina okuba nnyonjo ensozi zirina okubaamu empisa kubanga tuyimirizaawo empajja eri ey'obusamize kati buli lwolaga abantu nti gwe tewasamize ensozi zirina okubaamu abantu nga bakakkamu nze buli ajja ku lusozi yeebaza kimu nti bannaayi watendeka abaana b'omu lusozi nze teri muntu aninaana nga talina mpisa kuba nze ndi musamize eyaseemize neegomba buli asembera wendi abeere nga assizzaaki emize ebintu bingi ebitujeegusizza mu maaso g'abantu ng'abasamize ekisookera ddala neeyisa ekyokubiri buyonjo mpisa kwegamba n'ebikolobero omuntu azze kufuna luzaalo nti sooka ogire nkusonseke ntuteeka kuno eddagala nyingize muyingiza basawo muyingiza naye ng'ate onaamufuna omwana muba musobezza bwa nsonga temukkirizanga bintu ebyo nange ate simanyi nze nga byenzaalo naze okunywa oluzaalo tansemberera ngamba bwannaalongo genda omutwale wali wannaalongo afukamira asaba oluzaalo lwe ng'akola wali ddagala lya nnaalongo ng'amuwanga anywa nga yeegendera akomawo n'abaana genda ku tikitoko yange abakazi baliko n'abaana nga beebaza awo kanyongerezeko kaawo nti mulimu amaka gali mu kuswala olunaku olwaleero nga mu baana bawaka mulimu abaabo n'abakali baabo mulimu abaana b'omusawo njiina sho sawa yonna ngenda kugita naye kwegamba kya buswavu abaana nga bamusawo wa kinnansi abaana bali 2 omwami ono alina abaana 5 bulire ennaku eyo abaana 2 bamusawo naye bannange bajjajja b'abaana bakola ebintu ebyo oba beeyita bajjajja b'abaana kuba temuli bajjajja b'abaana toyinza ate kubazzukulu ng'ate kodde okugira okukuluusanya omuzzukulu azze na nnaku ye ng'ate omuzza mu birala ate abazzukulu bano ne bakikola mu kutya bwe bajja mu bifo ng'ebyo naye yatya nnyo n'azaala 5 bonna mulundi gumu nedda abasatu ba mwami we ababiri bebe omusawo we naye babiri omusawo w'ekinansi n'akuzaalamu asooka gwatidde n'oddayo n'owokubiri n'obuzibu obulala buli ku balwadde baffe maama abalwadde beetega olimba
abalwadde batetegera abamaddeko nga nze bwendi vane kumunyambala aiza n'okugamba nze jjajja nakulose nga gwe bba n'omugamba twaledi akalogojjoko nze bagamba twaledi akalogojjoko tommanyirira awo wedda wenninda omusawo sina musawo kankuwa emboozi eno ono herbalist sigenda mwogera linnya naye nga emikutu kwali herbalist ono nga lwakitakwana omulwadde ebulayi eyo nange bampamu nakulira ntidde nengamba nanga nasali omukazi yankwanye oyo omu owokubiri era ku ssemukyalo oyo yagamba nti yaloota ng'omusajja oyo naye nze omanyi abakandoota nga ndi bba baabwe benfubutudde emisinde yes kakati gwe kasanawe wakifunako nga toli musawo abaami abali eyo abaana abakazi mubafubutula emisinde kubanga bane tekiri oli yajja nga bakutereeza amakage obekyo omwami aze omukyalo ono amuyambeko amaze omujjako akasente amugambye naye naloosenga wano woofunye omukyala amuteereddewo sisita we after muterawo sisita we amugambye tubafunidde ettaka kati kanungamye ensonga eyo ng'omukugu omuntu yenna azze ku mbuga okulwala aba muzzukulu jjajja w'abaana tokkirizibwa muzzukulu kumufuula mukazi wo wadde gw'osamizza mu lubaale aba mwana tokkirizibwa mufuula mukazi wo ne mu kisenge ekyo takkirizibwa kuyingirayo kaakati bannange mudde ku nnono twewa ekitiibwa abakazi nga bangi jjajja w'abaana oba okoze sente zo olagudde omulwadde oba wa mutwalo gumu genda wali onaabula gwokaana n'ogenda naye lwaki oddira ku balwadde kitya obooza emirimu gyaffe ate kasita okulembeza abakazi sente zeerabire anti buli mukazi w'ekizibu kyagamba oli kasita ogenda nga weeteze bulungi kiba kiwedde ate banaakuwa sente bajja kujja bwerere anange gwogenda kungulamu ebyo biri ebintu 6 kasita otukanga ku ttabo lyonna bwe pa n'obiraba dduka misinde ekisookera ddala bw'otuuka ku ssabo nga weyogedde n'omuntu n'akugamba jangu wano ensonga yo ngenda kujjanjabira sente bwe ziti n'otuuka awo n'olaba nga bikyukakyuka nga te bakugamba wano kino ate kino tulengedde kiri tulabye kiri sooka obagambe kansooke enkomewo kubanga jjajja waba akugambye nti jangu wano ekyo ngenda kukolerako mitwalo 10 bw'otuuka n'akyusa statement wabaawo ekitali kiki kituufu ekyokubiri kasita otuuka nga mu ssabo lyonna ne bakugamba nti bino byatwekisize sembere eno tobyogerangako tokolanga bwoti mu lubaale teri kitoogerebwa kubanga lubaale bw'alinnya ku mutwe teri ku nsi atamanyi nti lubaale alinnya omuntu kuki ku mutwe ekyatwekisize ekyama kya lubaale nno kankibasomesa olwaleero ku TV kuno mukitegeere ekyama kya lubaale kye boogera kibawo kati gwasamidde ne jjajjaawo kasita kisukka gwe ne jjajjaawo ne kiyingira owookusatu kiba tekikyali kyama kati ebyo bagamba lubaale byama mujjende tukweke eno ebyekukutwa ebyo mwe muva okusaddaka abaana okubakola ebitajja kansibire tumunaye muntegedde bulungi mulindwa naye mwamuulya bulungi ng'ayogera nga twogera ku nnyimba ezo naye n'abannyonnyola y'engeri gy'ategeeramu ekintu kino oba ensi eno oba muntegeera so naye tubeere bakakkamu mu bintu bino naye ng'akensusso neebaza Delta TV nesebo n'omukyala gwe mwebale kujja kino bino byebintu ebihatinga abantu ne bibasusa nga bali bubi TV zaava ku bintu ebiruma abantu ebiri buli mu nju ya muntu ne badda ku bintu ebitatuyamba eno programu bangikole ntya bannange kuba ekutte ku bizibu ebyaki byabulidde buli muntu agenda mu ssabo abajula mu kyaki bagwera mu masabo batumanze kale essabo mulikwate wezi keya awo waliwo obulamu bw'abantu bangi nze neebaza management ya Delta era programu eno mbadde sigimanyi kuba sirina nnyo obudde bw'ama TV media yatuwamba bw'oyagala okumanya ekigenda muganda oyitako ku media omulundi gumu n'okomawo n'odda ku mirimu gyo naye ngenda tandika obbalinnya akagere nga namwe munninye nange nja bbalinnya akagere Timafia. Okay, omwami Mutaasa bwatyo bwetubadde naye abyogedde byobadde tomanyi bye mwambuza nsubira nti munaye nange omulimu gwange nkoze ki ngukoze weewaawo nsuubira nti naawe ali eyo olina kyofunyeemu bw'obanga oteekateeka okuba olugendo olw'okuggyako sayidi eno nga tojjangayo
bw'oba ng'oteekateeka olugendo era okudda sayidi eno ng'obadde waliyoko naye nga biganyeganyeemu jangu weebuuze oyongere okutegeera ensonga zino eno ebizibu ebituluma mu bulamu obwa bulijjo tuddukira mu masabo tugenda mu kyaki tugenda mu bamasheeki n'ebiringa ebyo ffenna kubanga tewali tafunangako kuki kusoomoozebwa kale kandimanke kaseera okwongera okuyiga okwongera okufuna okumanya n'okutegeera ku bintu sayidi n'okutereeza ebyaffe that tuba tudda ku nnono mu butuufu bwabyo nze Nasali Shafiku camera tubadde sayidi negayaaza ewa mwami Mutaasa takomya mpera kume mbere bulungi bwalaba nanga bakusiibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana wo muki ozadde omwana muwala ate omwana wo mulamu ddayo mulaga okole ki ddayo onoonya omwana wo siwonanga ekyaki ekyomusulo ogwali omusulo kati go masira